Katama TV amawulire agaliwo agafulumye gali nti bakadaama bonna oba abantu abava Kenya, Tanzania, Ethiopia ne Nigeria tebakkirizibwa kubeera nga bayingira UAE. Waliwo politics ali wano gwe tugenda okubeera nga tubannyonnyola information gye twakafunawo. Muyinza okulaba nammwe oba emaakinga oba temaakinga naye information gye twakafunawo. Kakati kiri nti amawulire agafulumye nga gava mu NCEMA ne General Civil Aviation Authority bagamba basuspendinze abantu abava e Kenya, Tanzania, Ethiopia ne Nigeria okujja mu UAE. Ne bagamba nti ate abantu abava e Uganda ne Ghana bayina precautions, waliwo ebintu requirements ze bayina okufulfillinga bo baabakkiriza naye nga waliwo extra requirements. Ekintu kino omuntu akiraba oba amawulire go gakiraga nti bagamba ku lwa COVID, Omicron virus, nga bagamba abantu abava eno kaŋŋambe nti country zaabwe ziri mu red. Reason gye bawa naye ate twagala tukidde mu ngeri omuntu ekintu ky'oyinza okubuusa amaaso. Bagamba nti amawanga ago nga bwe tubagambye Kenya, Tanzania, Ethiopia ne Nigeria nti abantu abo tebalina kubeera nga bajja mu UAE okutandika na 25 December ku ssaawa 1:30 byaggaddwawo, suspension. Akakodyo kano bw'oba okatunuulidde waliwo ekintu kye baakuunako emabega awo. In fact Saudi yakitandikako nga bagamba nti baasayininga contracts n'ensi ezimu nga bayingizaawo abakozi oba bakadaama nga ssente zaabwe zaali waggulu, bo nga beesiba nnyo ku kintu nti omukozi yalibadde afuna ssente zenkanankana n'abakozi abava e Uganda. Akakodyo ako simanyi oba mujjukira story eyo eyali erwaninga. Kakati abalaba ebintu owala bagamba nti kano kayinza okuba nga ke kakodyo okusobola okubeera nga bakatinga down salary zaabwe okubeera nga bajja nga zenkanankana n'ez'Abannayuganda. Era bagamba nti Ghana ne Uganda bakadaama price range yaabwe omusaala gwabwe gwenkanankana, naye bakadaama bava e Nigeria, Kenya ne Burundi ssente zaabwe ziri waggulu. Kati bo bwe banaatandika bwe bati ne bagenda ne beekwasa kino ekintu virus, ojja genda okwesanga nga bakkiriza Abannayuganda bokka nga be bajja. Era olaba kati n'ebintu ebitandise nti naffe tutandise okubeerawo nga tuteekawo ne conditions ze bakkiriza kuba bo babeera nga bo bakifunamu. Omuwarabu agamba ssente tewali, tetulina ssente ze tusasula bakozi, ne corona atwafekitinze. Kati gavumenti awo wegibazanyirawo negamba bano tusoose okukola ki, tubayimirizaamu. Kuba ogenda n'olaba nti bw'oba ogamba nti osuspendinze ensi zino Kenya, Tanzania, Ethiopia ne Nigeria, ddala mu butuufu mu nsi yaabwe waawuliddeyo kyonna ekitiisa nti waliyo virus oba eyo coronavirus enkambwe waagiwuliddeko? N'alibadde nsuubira mu nsi nga zino ze baalibadde bateekako number 1 yalibadde South Africa, ne bateekako ensi nga Malawi, Namibia, ensi zonna eziri awo Lesotho, zonna eziri wansi awo ze baalibadde basooka okususpendinga ne baziteekako. Naye luli baaziteekako naye akati bwe bazze tebazisaddeeko. Mpozzi singa ati batugambye nti baayongerezaako naye ate luli yo yali Saudi yasuspendinga abantu abava mu nsi 7 eziva mu South Africa. Wansi eyo mu Africa yazisuspendinga. Obanga akakodyo akalala nti bayinza okusooka ne beetooloola. Kati kikwewuunyisa nga kati evuddeyo ng'egamba Abannayuganda, kati ogenda okulaba nga ensi zonna awo zirina engeri gye zeekuttemu
oba Oman neva negamba ate ffe tugamba bannayuganda oba ffe tugamba bannayuganda ne Ghana nti waliwo akakodyo akatannaba kutegeerekeka ak'okubeera nga abantu bava buvyeri ne bagamba nti atuganye abantu bwe bati ensi bweti okubeera nga ejja omwaffe naye ng'ate obujoozi bwabwe oyinza okwesanga bba ate bajja mu nsi zaffe nje ngamba bw'oba osuspendinze ekintu tojja wange nange sirina kujjawo tukyetegereza naye nga amawulire ge galiwo nti UAE yesuspendinze oba yagobye abantu bonna abava e Kenya, Tanzania, Nigeria ne Ethiopia. Tujja kuba tuyongera okubeera nga tubawa information esingako awo n'entambula z'ennyonyi tugenda kujja ne information ku ntambula z'ennyonyi zigenda okubeera nga ziyinza okukyukakyukamu n'ebintu ebirala. In fact bw'oba weetegereza bagambye nti abantu abava e Uganda ne Ghana bo bajja kubeera nga beetaaga extra requirements osooka ne weewuunya beebo bokka beetaaga extra requirements oba ebintu ebisukka ku balala abajja ng'ate ebintu bye bagamba okusukka ku bantu abajja bye bino ebintu bya bulijjo balinga abagenda odufuula oluyimba nti olina okujja ne COVID test nga temaze nnaku bbiri that is 48 hours ne bagamba nti olina okujja ne rapid PCR test eyo simanyi bagambye oba in fact ebadde yawo 24 hours ogenda n'olaba nti ebintu byonna bye bagamba by'ebintu era bye babadde bakola naye waliwo akakodyo akatategeerekeka bulungi naye ng'ekintu kino jjukira korona awo nga yakatandika awo mu Maaci yali nti baagambako nti omusaala abannayuganda gwe bafuna bo balaba gwe gwanidde abakozi naye ng'olaba bino ebintu bye bateekawo extra requirement kati kambuuze waliyo omuntu yenna ava mu nsi n'ayingira e Buwarabu nga talina COVID test waliyo ensi yonna gye basobola okukkiriza naye bw'olaba ensi ezo batera nnyo okwogera ku nsi ezo towulirangako simanyi oba bakadaama tebaliiyo Malawi tebagyogerako Mali tebagyogerako Namibia tebabyogerako kati weewuunya nti abantu nga bano oba bannayuganda oba Abanigeria aba Ethiopia bw'oba weetegereza ensi zonna ze boogerako oba tebakyogera direct naye ensi zonna ze bayogerako mwe muva bakadaama be bakadaama bye bakozesa naye mulimu ensi z'owulira nga kati nze siwulirangayo kadaama nti ava Namibia siwulirangayo kadaama nti ava Mali simanyi oba gye bali naye tetubawulirangako era owulira Abanigeria Bannakenya aba Ethiopia ate Ethiopia mukimanyi nti olwo bwe yatabukawo ne banning aba Ethiopia okubeera nga badda mu nsi ezo kuba aba Ethiopia baali babatta nnyo kuba bw'oba ogendedde ku record ng'osomye ku Google abantu abaasinga okufa nga baagadde Abawarabu baali ba Ethiopia abantu be baasinga okutema mujjukira videos ze baatwala n'omuwala ne bamutemako omutwe yali mu Ethiopia so Ethiopia ndowooza obwenzi bwasinga ku nsi endala obw'aba Ethiopia bwaba olaba video zonna ze baali nga batemako abawala emitwe abaalinga bava ku kalina ne babasuula wansi baali ba Ethiopia era yo Ethiopia yavaayo nnyo n'ebeera ng'ewakanya ekintu ekyo ekyokubeera nga babatulugunya abantu baabwe naye katusabe tulabe naye nga waliwo ekintu ekitategeerekeka bulungi kye tujja ate era okufuna Karama TV.